abatali bajambo amanyite moto ke bane buleki nenda lwa muzika abantu butwa balonda kunyumirwa ka SC era ogatu yambo tuko n'abasajja bano betulonda nga bemupyo batu benchmarking kubanga mu parliament bebayisa sibi betubatuma kati tamanye betubatuma bwe mupyo yo musala baba sasula kuyisa bebayisa oba baba sasula kumaliriza bizibu byaffe aho tumanye nti bali baberondere finafe tulonda abaffe era nze tikunjagaza najja era banaye abana bewakiso mwenna mbasaba n'obwetowaze tulonde najjono naye tumutegeko ku kigezo obulungi buno bwabadde atwoleka ffe abatono abakolagana naye abo banamu asobola oba bwekitendingirako gye muli omusajja aziika akubagiza omusajja amanya nti buli kitundu wabeerawo aba tulina abantu baffe tulina ebitundu ebyava eddala ebuvi eyo wansi eyo tulina ejjungo sakabusolo eyo wansi eyo abantu baffe abo teri mukulembeza akomawo n'abalaba buli omu abalaba kimpukumpuku n'ayitamu n'adduka n'agenda kati embeera eyo ffe tukoze bubi ng'abaki ng'abalonzi era kyokola ennaku zino ne bakyali bange bamanyi okumbuza manyboxes wama kingi tulondaani kubanga at least ffe batutuukirira nga waliwo ekiganye tuli yakitinga nze bwe bakwata kubamira nasitukirawo kati singa wali ero si 5 ebiseera ebyo okitegekeka kuba wajja naye nga tolinaki pawe eyo naye nga yakola byonna naye nga pawe eyo ebulawo nti ali mu ofiisi eri era tukusaba otukyalireko enakawuka ofuneyo akadde ojjeko enakawuka abavubuka b'enakawuka bakubuuzeeko bakulabe nako otwe ku masanyalaze banange chairman LC5 wakisonze mwina 2026 atutwale ekisanja ekyo webirongo nga tumwongera ekirala banange nekigwako ngaotuwadde amazzi amasanyalaze nga tukwongera ekirala ngaotuzimbira eddwaliro so tuli basanyufu nnyo okwengejenga naawe nze kyemmanyi abantu bange abali okwo basanyufu abali okwo chairman najja yono wewakiso abantu bange abali okwo ku mukutu tononyamula ebipande byolaba alaba eyo yonna ng'okwata matugga kwata gayaza road kwata nakawuka gwe buli olaba ekintu wakiso ng'oli mu wakiso ono ekyamaani waffe fe abamu kubamumanyiiko nammwe tusaba eyo gye muli nammwe mutuweera omukono agenda atuyambe wakiso ekoleki ebeko weetuuka naye wakiso eriranye etawuni eriranye Kampala tukyalina n'envunza tukyalina obugeregere obyo byonna bireetebwa nguudo zitayisibwa wamu ne zeerembeka obutaba fenno olwebbula bikolwa by'abaana baffe eno ne babifuula ekyokuzanyisa tetulina kasasiro mu wakiso buli muntu abeera ne kasasiro weeyo gavumenti yali mutufunira dumping place nti tuvuge kasasiro waffe tumutwale ewantu nekitezi batirayo abantu lwaki oteeka ekitezi kasasiro nga tuyina eno amataka amakalu gavumenti egula ettaka eno mu byali ebirombe gye basima omusenyu gwe batwala gwonna eguleyo ettaka teeka neweziba abiri ffe tumanye nti tuyiwawo kasasiro kuba tweyongera bungi nze najja mu nsi omu ndi mu baana bameka okitegeera nabo bagenda gaziwa tugaziwe oyo ina kasasiro abantu baba n'ebipampa byabwe nga bambi bagala babitwale kasasiro naye buli wamu toyiwawo kasasiro kati tumuyiwe watumulye era mutuyambemwayaawo katulongosandoza kuba kwosajjo katukola bulungi bwansi ninga abantu kasasiro ajjudde mu mayumba nga akunganya kasasiro mukaveera kyobamanyi abakulembeza baddeyo batukoze bubi abasomawo emotoka za kasasiro ngatta batukoze bubi nnyo ffe tusinga obuveera bali baffe bonna bakulira mu tawuni badda n'akapapula ffe tusinga ebipapula ekitegeera ffe tukyali mu bitundu nga babizimba kasasiro kabe ebipapula bya sementi kakibe ki eno ffe tukyalina kasasiro era wetusabumetingira ebintu ebyo genda kuba otukoze bulungi nnyo ffe nga abewakiso
hanze nkwina mwesuubi ddene kuba artist nkulabyeko ku ground akabanga kenkulabye nga ndaba nga oweereddwa office tusobola okutuukako walaffe nga bwe Wakiso. Wakiso eri wano eriranye airport ennyonyi ziyita Wakiso nga zidda Entebbe. Eri afuluma Uganda nga tayise Wakiso. Okiteeka ekigamba naye Wakiso lwaki ebeera mu mbeera ng'omuvubuka talina kyakola. Wenkeera ku makya ne nkugamba fuluma Wakiso mbuuliza abavubuka 10 oba 2 ebweru bakola mulimu ki. Ffenna tuli bakireereezi. Nze nange omu champion waabwe nekubira laga wonsamba omumiro sina we ngenda kukola walala. Nti n'abadde banzirukirira olwo tuba tugenda kuddukawa kutuula waka. So singa tubeera ne bulooni nti batulawo bulooni tozaayo naye omuntu akuwola miliyoni 6 n'agamba zireete myezi 6 naye ng'azikuwoze taswa nakuwa pulaani mu myezi 6 ozizza otya n'azikuwoze tamanyi. Yagala kuzanga letedemu n'amagoba. Balinga ba university zaffe ze Uganda. Nomala obuuza akulembera university nga tumaze okusomesa nonyeza omulimu musulawo naye. Ekitegeera so najja nsiimye nnyo okubanga tunyumiza ebintu bingi leero nosazeewo muteekeko ku live tubeera nnyo wano mu mboozi naye nga simuteeka ku live naye leero ngambye tubali tunyumya ensonga nnungi nga ziri tekiniko zewaffe mu Wakiso muno nengamba kamubalage ku face musajja wange najja Nasifu chairman LC5 Wakiso buli mwana nowe Wakiso weerwaneko guno omulundi abaana beeyo n'ekiteezo w'okulonda yono bali babasakasasiro mulina okubeeramu nga kyomanya woolonda obubi ogenda kwenenya wekka mu mbeera endi tutume bano tubekubira emiggo ono era asangika wakutawanyiza zebuuza nzaaliwa tukonkoneida maama we jjajjaawe tetujja ebijja ewammwe bwe mwaziikayo naye kirungi nti ate bijja birina edikota ya Wakiso nkugambye nze ndi musanyufu nnyo nti tutuma abanjika bwe tumanyi nti tumugjawa basajja bangi bannabyabufuzi nga tetumanyi waabwe mwewala okulonda abagenyi oyo omuntu abazzeemu nga taziikanga ku kitundu temumumanyi naye tabamanyi omusala yagubaliza wammwe ebbula lya mirimu erijjudde mu nsi ye atunulira abantu ba constituency yammwe nalaba nga wewali omulimu mulekeraawo okulonda abagenyi wammwe byebizibu bye tusinga okufuna n'akabugo obubugo okkakuwa nga ofiiriddwa talina bulumi bw'abantu butabamanyi mumulonda Wakiso naye aziika nnyo Arua okusinga Wakiso oyo mumwegendereze tuteekeyo bali bannajja Nasifu tulina n'abakulembeze nga mazima twamulonda naye ng'akyali ku mabeere ng'ekyejo kyalina mu bukulembeze bwaffe asaana kuddayo waabwe bamulere abeere eyo tulina abakulembeze nga twabalonda nga tatulanko mu SC ng'anyumira okuba mu mmotoka ye ganya okuba mu parliament abo bonna tubabbaninge tufunye bannajja Nasifu baffe najja mugende mutukolere ensi eshayininge tufe nga tuli bamativu ng'ensi yaffe at least ebimu bitambuddeko naye gw'omanye ensi mwe tulivinga n'omuzukulu ayinza okulivinga bwe tuteekola ki bwe tuteefaako bajja kuba bangi n'abazzukulu we tunaabafunira kuba kati awo nga tebalina akanyama kakulya bajja kwerya mutusakire emirimu mutukolere emirimu omulimu omunene gwe muyinza n'otusakira maketi tulina abavubi mubanoonyeze maketi e Bulaaya tulina abalimi mubanoonyeze maketi e Bulaaya ensi zeeyo zirivinga apartment life mutunoonyeze obutale abantu bagende katale direct kati ab'emmwanyi bababbi bagisaze kakaaga kalamba emmwanyi basebo ne bannyabo emmwanyi yasse ebbeeyi nusu kakaaga kalamba wali okirabyewa ekito kiva mu mutwalo ne kidda mu 4,000 kati ate netuuka mu 4,000 ate tebaginona ne balinda ewewuke bagigule nga ttani 3 zifuuse ttani 2 ate ekyewuunyisa ekyuma ekirina okuprocessing emmwanyi bagiteeka ntungamo bagitwale bagiprocessing entungamo ate bagize kyokka emmwanyi ffe tusinga ogirima mu Masaka wano naye gwe okimanyi bagijja e Masaka ne bagireeta e Kampala negenda entungamo nedda e Kampala nedda Entebbe ku airport bana emmwanyi wetuukira giraga nga ekooni
Emwanyi bambi erabye. Emwanyi neve Masaka. Netuke Kampala bakitwala entungamo. Neve entungamo nede Bulaya. Kati buli kwetu Bulaya ne bagamba sinu. Ne banyisana. Siko bayita okula magoko. Kale kimera kinsasiranga mwanyi. Bate kyawo. Bajoze eyo. Nabadeko mu kyawo nenzira balake mwanyi za fenga zimulisiza naye nga ndabira ddala. Kubona. Zifuuse enfuufu. Zifuuse enfuufu. Naye ng'ate mwanyi bajjajjaffe singa teyaliiwo tetwandibaddewo. Bano bafadde enjala. Nange kenyini ndi mulimi wa mwanyi bwolaba wano. Ndi mulimi wa mwanyi nsimbye mwanyi ekyoteraawo. Nsimbye mwanyi simanyi na bumanya nsimbye mwanyi naye suubi bakanya bisala. Bakusaza Kakaga kalamba. Abantu bali mu kyalo bakaaba. Kyokka omuntu w'ekyalo bambi ennaku emukwata nga yeetamiirira namu. Yeerabira eri ennaku. Naye nga lwaki omuntu yandinywedemu olw'essanyu lwaki anywa olw'emizale gy'omutaddemu. Ejjeko ennaku agijjukire ku makya. Tugenda kukaabira emmwanyi. Ziba nayimba akayimba akamwanyi kaaliwo. Naye ndowooza bwe muba temwakitegeera bulungi kati kamukitegeere. Kati tomwanyi. Naye ebizibu bya Uganda biyinza okuva ku mmwanyi. Babuulira. Najja mutusakire obutale obwo twegendere direct ku butale. Mutuconnectingira obutale obuli direct. Chemaniro si 5 asoko at least go oli vibrant osobola tuconnectinga ku nsi ezenjawulo. Actually ila mikwano gyange waliwo kyali twakolanga ne software. Kati meya wa Oslo capital city ya Norway twalitwogerako ke mabegeri twalitwogera ku training okugatta ebibuga okutwininga ebibuga nti otwininga Oslo ne Wakiso muba mu connectinze basobola bawa ebikozesebwa basobola okuzimba amalwaliro basobola okusika ebintu obutalo butwala wajja abasambi b'emipiira ne babawayo equipment bwebyo byonna bisoboka fenna abantu baffe tebalina na capital baba obuwaza ne batunda ne ku butakataka bwabwe kati be bantu nno abetaaga okuyamba from grass omwana atunda ettaka n'agula boda polisi naye girya tebakubye katayimbwa era nze ngezaako biso okwengeginga n'abaninaanya abawo ne mbagamba mute piki z'abaana baana neera ng'olaba nawe wennyini tebategeera kye bakola nti batta ssente omusanga akuuma akasimu ke tekaatika ka miliyoni emu naye ng'akutte piki z'abaana ezisukka ne miliyoni 3. omwana yatunda ttaka lye yasikira okugula booda kugambye abantu twasooka okulonda bakutte fyuca zaffe bazifunyizza tebayagala zifu baye mupitwa abasakasiiso fe abamu twabalindanga tulabe nga batukubira ku nsonga ya copyright baagana kati bakomyewo naffe bulijjo we tubalindidde naffe bulijjo era tugenda ku assessment naye ebizibu byaffe biri ku bavubi mu Wakiso biri ku balimi biri ku nguudo etulina mazzi enzikiza nnyingi bino ebitundu byolaba abatalina amasannyalaze bangi nnyo ng'emiti teginnatuukayo kyokka ate ku bitundu byaffe bino twegayirira dde abasajja abo nawandiika n'ebbaluwa ne tubasaba waakiri ku buli poolo waakiri oba bwokaweemu mututereka amataala goote kwaga agayitawo naye ng'ekitundu kyaka ekisooka kitutaase kubabba emmere tukusange kusawa nyanga wetise kutiya tukubuuze oluddayo bulwi obubadde muyango okitegeera tulina embeera eyo mu kitundu ewaffe bakyabba emmere oli naakulinda n'olima n'oyanjala n'obyala nedda najja ekiro n'asogola okubba ente ewaffe kuno kitu kidogo yafuuka kitu kidogo ku nguudo zaffe n'obubbi yasasula kitu kidogo n'ayitawo so mututeerewo embeera ya nnyumba 2, 3, 4, 5 ng'oba olina okuba nga omuntu alinga banneiba wakiri abana banneiba wakiri abataano embeera eneyo etuyamba ne mu mbeera ya protest nti kituyamba abantu okuba nga bakonekitinga nnyo at least Wakiso yo nga tulinda ebitundu ebirala nabyo bikole ki biunitinge naye mu Wakiso tetukugumiddeko nnyo era tusaba ekintu eki kulaba ng'otandikiddewo otuwe ku zibbowa hoolo
otuwe ku mmere abantu banonyeze ku nsigo bantu banonyeze ku ddagala erita ebiwuka musajja mubalagewo okitegedde kati tulina oluguudo lwaffe olw'enakawuka oluguudo lw'enakawuka olwo lwolaba nze nakibuuka after some time nti kanyiibwa kaabwe biro babagala oyisa sente nga baliyisa mu budget wakayita mu budget esukka mu 5 ate ziyita ne batazisasanyiza ku nakawuka ne budget ejja ne baddamu ne bakola kyekimu simanyi ba Uganda erivinga ku budget endowooleze oba budget eriwo entuufu sente zino zoogerwa mu budget bweziri mu Uganda nga bwe bakambe tiriyoni 7.3 mwewedde kubanga wetubale tiriyoni 7.3 ezayogerwa netubala nti jjako kale 15 ez'abantu abasoma abaana abasoma ojjeko miliyoni 11 ez'abakadde okitegeera tusigale miliyoni 2.7 then buli muntu bamu miliyoni 5 bamute anti nze wenzikola kalikuleta yange ze piriyoni ndaba nga buli muntu akwatayo sente kyokka batugamba buli muntu bambanja obukadde kyokka tebalaga tenazifu omuntu yambe atisi tulina chansi nti mwabakulembeze muli approach bamutuukikako tetukulinze nakawuka abaana bakwesunga nnyo era n'okuusa jjo nabadde ne ghetto speaker oyo ne bangamba tuletedde ku nasiifu weekwate ssebo mu ddaala eyo ojja olabe ku baana b'enakawuka bakubuulira ebizibu byabwe ebizibu byebankutunyedde byemanyimanyiiko naye nabo balina ebizibu byabwe mulimu bachairman